ne badokamula ne bakola kiki ekyabatabudde munda nakyo tukitunuulire byonna tubirabe kuba amateeka go weegali era gajja kukola response yabadde kuba response yabadde balina kuba owaayi buli omu alina bwanyiiga buli omu alina enyiiga ye. We are talking about a friend of ours eyafudde oyagala tukwate tutya tukwebase oba tukuteeketeke tukugambe kati tuwera kukuba tubula wali tereera bulungi tukube lutya ate bayinza okubanga n'okufa kw'omwana omulenzi ono ng'ekyamazima teyabadde ensobi y'abasawo ng'omwana oba emmotoka yamukosezza. What is wrong with the communication? What is wrong with the communication? These people are not asking mu videos zonna towuliramu nga bagamba nti lwaki afudde babuuza afudde atya okusinza ku report gye mwatuwadde aliya kibadde bwe kiti ate kati kino kiki. That's the question. Tobuzaabuzibwa yali ensikini omusango n'abasalira nsambi omusango. The issue goes to police. Police investigate everything. Bw'oba okola investigation tobaako kyolekayo byonna bijjeeyo n'omusawo eyamukozeeko naye tumubuuze. Yes. N'omusawo eyakoze ku mulwadde abuuzibwe ebibuuzo era abiddemu. Lwaki bamubuuza ebibuuzo ye ayagala kulaga nti no yes tali responsible. Kyekyanyiizizza bano. Yogera ku gaali z'abayimbi. Eggaali z'abayimbi ne Yesu yalina eggaali. Eggaali zijja kubaawo. Buli muntu ne Museveni alina eggaali. Gw'osinga eggaali ya Museveni. Eggaali ya Museveni ne advance. Waliwo abasookawo ne balaba bwe bati. Eyo yonna ggaali. Teri muntu atalina ggaali. Nange nina eggaali ewange. Nawe olina eggaali? Nze nga nafulumya ewange ne mukazi kiriwo gwe kyolina okutegeera. Nkugambye Abannayuganda ne karakita yaabwe. Waliwo abantu abatayagala Alien Skin ate bangi. N'abamwagala nabo bangi. Kakati abatamwagala bo banoonya bunoonya buzibu ki obumutuukako obumuteeka mu kkomera obutandikiraawo. Ontegedde bo batandikiraawo otegedde. Omwana yafudde atya? Jo mu Uganda omuntu yenna akola ekitali ne Museveni bamuyitako kapa laba nnoono. Kati Museveni omuyita kapa Alien Skin naye ne babanga bamuwalana. Kaka nkubulire wano mu Uganda Bobi Wine ffenna twali tumwagala. Bwe yeyimirirawo ku bwa president ffenna ne tuvaayo ne mutandika oleeta zitole z'edda yali anywa enjaga boyo mubinnyo ensi mu nsi yonna teyagala muntu akyuka n'abeera mulala. Alien Skin bwe yali luli nga talina kyali tewali yali afaayo. Kati nsonga nkulu ne waba muntu yeekubyako naye ekifaananyi bw'ati n'akola ensobi kati bajibajja kwa Alien Skin. Kana afuuka topic of discussion. Yes. Ebya bulijjo. Alien Skin yakoze eki? Alien Skin for starters. Koze misango nawulidde egiringe waliwo gwe nawudde okuba akasimu ogi nawudde okuba abasawo. Omanyi mu Uganda omuntu abeera innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So as we speak now Alien Skin talina musango naye ali mukwate ali under investigation. Bali mu munoonyerezaako ku misango ki? Ku misango ogusookera ddala ogwamutwazizza ffe gwe tuliko. Kubanga poliisi yakubaganyemu. Poliisi yasoose negamba bamukutte ku lwa by'ensambya. Ontegedde? Ate ndowooza babadde bakyabinoonyerezaako kati ate ne wabaawo ebirirwedde. Yabadde ekitegeezo olwedde anoonyezebwa? Bwe yabadde agenda bwe bagamba waliwo omuntu yagambye nti yabadde anoonyezebwa naye nga omuntu anoonyezebwa tetulabangako ku gundi waranti yonna nti bagamba nti bamunoonya. Ekyo tukiwulirangako tusookedde kirabiraawo nti babadde bamunoonya nnyo. Waliwo omusajja yayogera ayogera sema bamuyitaani omusajja ali awo yagambye bamubuuzizza owaye lwaki obadde nga bamubbako essimu ne miliyoni baziti 3. Daba oyo yabanja ono yalaga nti yabanja oba yaani yamanyi naye wulira tuwadatuddeo okumukwata nange poliisi y'ekatwe ebadde enzibu nnyo okukwata Alien Skin ebadde ng'emutya. Kati oyinza okwogera ekigambo ekyo ebadde ng'emutya oyinza bw'oba nga ddala oli w'amazima oyinza poliisi erina abantu sebo beetye. Are you sure? Nze mbadde sikimanyi. Kati kitegeere kuoyo ayogedde. Nze mbadde nedda nkitegeerera ku ggwe kubanga nze nkiwakanya nti poliisi terina gwetya. Poliisi ekwata bajjeno
ekwata ba presidents ba ex presidents ekwata ba Bobi Wine choka Bobi Wine bwechogamba Bobi Wine nelemo kutya ba Besigye nelemo kutya ba Gundi neta alien bwechogamba towulirangayo stories zonna zina zigamba nti Gundi police yamulemwa ezo story bigambo by'abantu omutegedde kati jukira nze bwembeera wano nga ndi ku panel ngeno soogera nga ordinary person otegedde kiringako gamba omuzadde nti yalemwa omwana otegedde tekiba kituufu omuzadde abajja si yalemwa kukola buvunaanyizibwa bwe because omwana gwe wazaala tosobola kumulemererwa ekyo kituufu ontegedde naye bw'oba walemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde kisoboka okeera ku makya n'ogamba omwana yannema nasanze omukazi ewange omukazi ng'alina akaana kalinga ka P5 nga katwala ku poliisi agenda bwe bayomba ngenda kulekayo nga bakusibya kakati omuntu atwala omwana w'emyaka 5 omwana wa P5 ku poliisi kabonero akalaga nti ye ng'omuzadde yalemererwa okukola omulimu gwe era namugambidde so si kituufu nti alien skin ayinza okubeera ku level eremererwa poliisi tekisoboka naye twali tulabyeko abantu wano kati baani abamukutte magye agalese Besigye agavudde Kenya be bamukutono ayeteeka okuba nga okumukwata kwabadde kusooka kuŋŋaanya tewali bakuŋŋaanya alien skin kati for your information ye yeetute ku poliisi alien skin yes bamuyise ku poliisi nga banaakuyita nti Kimbo oluwa tukwetaaga wano ku poliisi eno waliwo ensonga era n'agenda yeyeeteko poliisi yes mbadde mayi bamuyodde buyozi tewali yamuyodde waliwo olina footage yamuyodde bamukwatire ku poliisi ng'agenze ku poliisi gye bamuyise poliisi awa ndoza bamukwatire Kabalagala ng'agenze okulipotinga nga bwe bakuyita nti tukwetaaga omanyi bwe bakuyita embuga tebuba buganzi oba togeze kukima bwami Museveni takeeranga ku makya n'agamba nti gwobo tenkwetaaga gwe nokyamukayinza okukubuuza ebibuuzo awo n'ogamba ate basenga teyampisi so the idea is alien skin is a disciplined young man wuliriza discipline mugibalira oli kukikuba kikopo no alien skin okuva lwe yajja tubadde tubasomesa ndowooza ne mu masomero tugenda bateerayo lessons eziyigiriza mmwe kibayita alien skin kubanga abannayuganda baffe bamanyira nnyo ebikwate kye batamanyi kibatiisa ontegedde Ugandans naturally baagala nnyo ebintu nga biki nga babimanyiira kye batamanyi kiba dangerous gye bali so alien skin yafuka Ugandans are not adaptive bwe balaba ekintu ekipya tebakitwala abakitya tebakyembracinga because alien skin is a special character by all means ekyo tekimufuula criminal that does not define him to be a criminal kubanga takola bya bulijjo ye bwagula emmotoka ng'agijjako boneti abannayuganda abasinga bye tebabimanyi tekimufuula criminal naye ng'olyayo okagamba laba omusajja emmotoka gy'avuga ekyo gwe tokimanyi tekitegeeza nti kibi twala eri amaalo alien skin yeyeyita Anirule what is wrong with that tavugibwa ali Anirule in his own space ali Anirule wamwe Anirule mu public ate mu public eruwa kati on space what is public according to you nze we bantu abatulinaanye how about him yeye be bantu abamulinaanye wantu awangalira bantu bawangalira exactly gwatamwagala semberayo bwajja semberayo andi kati waliwo ebintu byetugabana ffenna ngaki alwala tugenda mu ddwaliro limu yes yakutte ku mulwadde nedda tugende empola walinayo omulwadde gw'omanyi mu ddwaliro ensambya gwe bakutteko abakubye abasawo goloza babadde tebalaba balwadde baba tebakubye balwadde lwaki bo bakubye abasawo tewali musawo yakubiddwa first of all abasawo babuuziddwa ebibuuzo bye batasobola kuddamu era obwedde bolaba nga babagamba nti mumulirize kino mukiddemu because omusawo oli professional kyekyo lwaki ono atali professional akubuuza what happened kino kimbuulire mu lulimi lwamwe kitegeera mwenga abasawo omuntu afudde mu nfa etategeerekese ontegedde twamuleese ayogera nammwe ne mutukakasa nti mukebedde byonna ebiyinza okuba dangerous kubanze enkozi obuvunaanyizibwa bwabwe omuntu abadde mulwadde afunye accident eyo gyafunye nze njeeraliikiridde kubanga alien skin babadde basobola okukwata omwana oyo ne bamuteeka mu ddiiro lya alien skin ne babeeraawo naye bwe bakizudde nti wait a minute
Onkono emmotoka eno gye mukonyemu tasobola kubeera okke tumusoke tumutwaleko mu ddwaliro tumudduse mu ddwaliro kuba teyabadde na mabwa ontegedde ng'omanyi bw'omuntu emmotoka ng'ekunyize bunyizi ontegedde teyabadde na mabwa gali awo nti gatiisa ne bagamba owange tumudduse mu ddwaliro batuuse mu ddwaliro bakoze okucekinga okusooka bagamba ti bano ajja kuba bulungi bavaayo badde olunaku lutandike na biki bagenda okuddayoko emisana bagenda okuddayoko batumayo Alien Skin agamba yatumyeyo abantu genda okutumayo abantu because waliwo video yafulumye nga Alien Skin anyumya ne neighbor we omanyi bwe tukola investigation ffe tutulya kye tulekayo ng'anyumya ne neighbor bamugamba munna omwana lwagize ne bamutwala kubanga Alien Skin yabadde ndowooza akyebase kati bamutwala bamuddusa atumayo abalala bagamba wayi mugere mulabe mbeera akyekola ki eri ku mulwadde nti ate omulwadde afudde nti naye ripooti gye basosobbawo yabadde egamba ki kati badde bamanyi nti omuntu yenna afa ekyo si kye tuwakanya era babadde tebali mu kubuuza lwaki afudde ebibuuzo byabwe byabadde nti afudde atya okyegedde nga bwe yafudde era bwe yafudde exactly can't they answer that kyokka omusawo omuntu oyinza okufana naye ganga yonna ne yabadde ebuuza omusawo omu tolaba n'omusawo bamutaddeko embeera enzibu wuliriza embeera enzibu eva kuba nti naye yabadde alinga alaga nti bye bamubuuza tabitegeera buli lw'obuuza omuntu kati kankubuulire buli kintu kiba ne solution yakyo nekyokuddamu ne buli question eba ne answer ontegedde kati senga bukya ku makya nenkubuuza ebyamawulire nga tobimanyi kati oli munnamawulire ontegedde tukulabawo wano tukubuuza ebiri mu kibuga ate otunyumiza naawe otubuuza atusiriwaza awo mumpeerawo bwe nkuba oluyimba nkugumba kukoze eki obozanyire profession yange profession yo gyetya kati bwoba professional gwe vaawo bwotulaba nga tuzze vaawo obote for starters today wali eri waliwo ababadde batandise okutambuza amawulire Alien Skin asa omuntu atomedde omuntu naye ngaekituufu anti wuliriza ekiriwo gwe kyolina okutegeera nkugambye abannayuganda ne karakita yaabwe waliwo abantu abatayagala Alien Skin ate bangi mwebali n'abamwagala nabo bangi kakati abatamwagala bo banoonya buzibu ki obumutuukako obumuteeka mu kkomera obutandikiraawo ontegedde bo batandikiraawo otegedde omwana yafudde atya emmotoka yamutomededde ku kisenge ate enyini yabadde agivuga naye just yakoze eki emmotoka ndoza yamaze emmotoka nga bwomanyi emmotoka ng'omuntu agivuga ndowooza yagenze okulaba emmotoka oba agezaako gisiba tekola ki egaana okusiba kakati agibuukamu nga tendaba kuleeta speed nyingi agitega ekijinji mu kugitega ekijinji teyasobodde nemutwala negenda nekola ki nemusangayo gyanonya ekijinji nemutomerera ku kijinji kye nemutwala nemugattira ku kisenge ewali Alien Skin mu luguudo kati olwo ng'efulumyeyo efuluma mu geti ya Alien Skin byabadde era waka ng'ofulumye bwoti nga bwofuluma simanya bwali oyingiddeko kati Alien Skin waliwo ewati bw'ova ku luguudo ono lwambuka eri mu kizungu okirira mu Kaserengeta ng'otuuse Alien Skin ewaka waliwo ewati kali Kayembe side waliwo ewati kakati ate egundi efuluma bw'oba otekayo emmotoka opaakinga buwoti otunudde mu maaso kati ofuluma buwoti era ofulumira mu livansi n'oyambuka ontegeera that's how it works okulaba nga wagitaddeyo nomutwe na kabina obuichi akabina sikangu kubanga oba ova waggulu ng'oserengeta sikangu kubanga Alien Skin gate okuleka ng'era okyukidde eri waggulu ku luguudo n'oddira mu livansi wonna bwe wati ekitali kyangu ontegedde bulungi so ebiseera ebisinga oyingiza muki mutwe era ofulumya kabina kati n'okulaba kalivansi emmanga wano kati omwana n'afuna obuzibu bo ne batwala omuntu adde muki mu ddwaliro kati nkugamba nti bino by'abano aboogera bino bo bano be bahetaazi betuyita bahetaazi bo banoonya kakuba be bataagaliza bo banoonya kakuba zavugiddewa Alien Skin ekimwogerwako kyekimuliko kyopolaba nti bali mu kulwana bagamba oyo agenze kubanga bo balabanga abamuwonye
avudde in public kubanga bo bamulwanyisa tebamwagalamu balinamu abwabe be baagalamu so omwana kubanga omuntu atakwagala aba ne gwayagala ekyo kituufu okyegedde gwe tolooza nti buli omuntu bw'aba takwagala tekitegeza nti nange tanjagala bw'aba takwagala gwe abaako omulala gwakola ki gwayagala ate si lutalo naye kati bano bo bakifuula lutalo gwe njagala bw'aba nga si yali awo omanyi abantu baffe balina ennugu embi ennyo waliwo n'abakuwalanya kano kacyanoko bayitirivu era kimbowa just alaba bulabi nga era kimbowa alaba nakino nayo achievement kubanga abantu baffe batya nnyo ebintu bibatasobola oli bw'aba takusobola kukola kintu alaba nga mmwe abakikola ababi ajjawo mpalana yes ajjawo busungu okategedde ajjawo so kati mu mbeera efaanana bwekyo okay ekyo nsagide now bavaayo omwana bamuleeta mu ddwaliro afune obujjanjabi kubanga yafunye akabenje abasawo bakizanyiddemu okujjanja bateko time ki professional nze siri musawo sisobola kugamba nti bazanyiddemu. That's why we were asking those questions. And we're still asking those questions. Embuuza gye babadde babuuza gange ye ya Alien Screen abantu gye ekyo kyoyita ganga kyeki kyoyita ganga gyeki no because they ambushed the hospital in big crowds nedda they ambushing omusawo waliyo enamba gy'omanyi mu malwaliro ne bagamba nti eno enamba gye tukomako ogirina naye geri bagamba nedda tubigene mpola manyi don't waste a lot of people's time kimbo oyina enamba y'abasawo y'abantu gy'omanyi eyingira mu ddwaliro adwaliro teri baako limitation. That's what I'm trying to say. Kati lwaki ogamba nti ganga abantu babadde bangi so what abantu omuntu waliwo abantu mu malwaliro akeera ku makya n'abeera mu ddwaliro nga talinayo yadde amulabirira ontegedde mwebali waliwo abantu ababeera mu malwaliro ng'alina abamulabirira nga 8 nakyo kisoboka waliwo ababeera mu ddwaliro ng'alina abamulabirira nga 15 nga bamulabirira ne bagulirako n'abantu bano n'abamwetolodde ebyokulya ontegeera bulungi nnyo. Yes. So the idea is not how many people but the incense babadde babuuza ki babadde baagala okay babadde babuuza ki babadde babuuza ono afudde atya kusinza ku ripooti gye bafunye aliya nga tekwatagana na bigenda mu maaso senga oli musawo ajja n'akugamba kyowaayo n'omubuuzo waayo omuntu wange ali ati nagga nti omuntu wo ekyamazima kati kifuba kye kimusumbuwa naye nga okusinza bwenda bajja kuba buki bulungi senga ayitawo eddakiika aga n'afa. The question becomes afudde atya dokita wabadde oŋŋambye nti ebirala biri okay kati ate ekizibu kivudde ku ki because ekyo kati you need an answer. Omanyi waliwo omusawo akugamba keep praying tukola kye tusobola okukola ontegedde awo obeera mu 50-50 okuwona in fact obeera na mu 8 nti oli agamba nti tusabire tetumanyi oba avaayo tetumanyi tuli aga naki naga naye keep what praying keep your fingers crossed naye totya kati naawe mutima gwo otandika okugamba nti musawo yadde aŋŋambe sitya naye bwe baŋŋambe bakola bukozi kye basobola katukole naffe kyetukola ki kyetusobola otandika okubeera nga weeteekateeka tosobola kubeera nnyo surprised kugamba musawo kyekigudde unawonabulira naye senga oli afa wali najja nagamba musawo najja nakugamba nga tanaba nakugamba n'omulaba nagamba nti ekyamazima tekikoze ki tekisobose mu kifo ky'okubuuza omusawo ebibuuzo okakkana n'onsaba oba n'okaaba n'otumya mu kyalo balina amasooka webale ne keesi kakati eyo embeera teyabaddewo and that's the question. For Uganda yaffe Uganda as a country kambabuulire ekimu ku bizibu bye tulina is communication. We lack a communication. Ne government officers ziremererwa communicating eri abantu buli muntu yafuuka looyo ennaku zino ebizibu bimala kugwa n'olyoka olaba nga buli omu avaayo nayogera kino n'obuuza mwabadde wanga bino bibaawo mwabadde mukola mu mbeera ey'okubeera nti buli muntu yafuuka looya engeri gye babuuzaamu omusawo no mulimu ne gwe bagambye atule wansi nga batuuza musawo wansi obanga akatambya bw'otuula wansi ng'oli musawo obusawo bukuvaako tebadde kikola kyabadde kitegeeramuko nedda bw'otuula wansi ng'obadde dokita ng'ofuuka gundi ng'ofuuka nansi
obanga ofuuka muvuzi wa boda sigalo doctor nekitiibwa kyo baba kiyiye wansi ekitiibwa kyo si kyetwagala tewasoma kubeera na kitiibwa wasoma kujjanjaba bantu excuse me kyekyakubiza abasirikale abasirikale ki abo abakuddwaliro tosobola kukekakasani abakubye tosobola gwoloza lwaki bwe basoose okuyitako ne bagenda mu ddwaliro lwaki tebaba bakubye nga bagenda abo bayiseewo nga bantu balamu kiki ekyabatabudde munda nakyo tukitunuulire byonna tubirabe kuba amateeka goweegali era response yabadde kuba response yabadde balina kuba owaayi buli omu alina bwanyiiga buli omu alina enyiiga ye we are talking about a friend of ours eyafudde oyagala tukwate tutya tukwebaze oba tukuteeketeke tukugambe kati tuwera kukuba tubula wali tereera bulungi tukube lutya ate bayinza okubanga n'okufa kw'omwana omulenzi ono ng'ekyamazima teyabadde ensobi y'abasawo ng'omwana oba emmotoka yamukosezza what is wrong with the communication what is wrong with the communication these people are not asking mu video zonna towuliramu nga bagamba nti lwaki afudde babuuza afudde atya okusinza ku report gye mwatuwadde aliya kibadde bwe kiti ate kati kino kiki that's the question tobuzaabuzibwa ndabye campaign free alien skin yes free alien skin okumukwata kyabadde si kituufu kikyamu okumukwata kubanga yakulembera egaali yazze nekolefujo okumukwata first of all tekirina buzibu teri atakwatibwa for investigations for our cry is free him ontegedde mu mbeera yonna free him bamute let the law do its course mu butuufu bwakyo tuleme kutunuulira tuleme kozesa kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi ekirekerera omusi so kati awo law ekwate kwani you are telling the law to do let them do the investigations abasawo doctors are not gods n'abasawo basobya can we understand omusawo omanyi omusawo okimanyi kino omuntu doctor eyajjajaba Michael Jackson okimanyi bamusibako oba tebakimanya nakiwulira goloza laki bamusiba yali si musawo so doctors all over the world they are not gods bakola ensobi some of them intentionally some of them unintentionally so what you are saying ntinga engege bakutemu ali let them musawo investigate yes let them investigate the whole situation baleme kutunulya alien skin yekka let them investigate the hospital bategere what happened what really happened because because of the attitude ya Uganda n'abana Uganda remember aba police tobayita ba gods tobayita nabo bantu gwe kimbo wagokera ku machano yambala uniform ya police kati bobo lina attitude yeyo ku alien skin kitegeeza nti you cannot investigate well for a problem je tulina obenameka conflict of interest there's that conflict of interest you're confused you bias toyagala alien skin ate you have to investigate both kati you're investigating akomu let them investigate the whole situation but they investigating ako alien skin yeka let them investigate the musawo no musawo eyabadde responsible go bakwasiza omulwadde naye andibadde munda nga babanoonyereza kubanga bino betwawuliddeko nti no basabye sente ng'ate tewali kankubulire teri emergency omanyi bayita emergency njimanyi naye mu Uganda biralamu anti nkugamba emergency era nze mbadde nsaba nze omanyi buli bwabembeera bweti I ask for solutions yes solution ebeere bweti Uganda Ministry of Health it is high time abantu bacomplaining for a long time in your hospitals ontegedde jukira mu covid abantu yes okumutekako kakati abantu kama bajja ku oxygen nga tolina sente nakati jja ku oxygen totululira teka kona zene sente ono kafe wolona abamu abatunda ebibanja byabwe bamuteka oxygen yes it was a crisis kati now what am I trying to communicate here I'm saying Minister of Health come out because people have cried for too long lwakuba nti buli omu akayana jjukira okayana olina omulambo okayana ogenda kuziika bw'ova mu kuziika otakyagala byogerako obivaako naye ng'omuntu waafudde naye ng'oluusi n'ekimuso kitegedde nti omusawo yakoze obugayaavu kakati Ministry of Health tubasaba kino nakyo kifuuka etteeka mu ministry all emergency facilities
mu malwaliro gonna gabeere private gabeere gaaki ebeere government ng'ebeere government facilitated oba gabeere nga n'abakozi abali mu gundi ezo bo be bavunaanyizibwa ontegeera government nga yevunaanyizibwa ku bantu oba nga balina emergency wing oba n'entambula eziddukirawo speed emergency wing ebeere facilitated and managed by the government. Yes. Nti oli tebaleme kumubuuza ng'omusaayi gumuggwamu baleme kumubuuza sente ziruwa. Some people ogenda okumutwalayo nga gwe nnyini kimbo wagwentwala ate gwolina osayininga cheeke. Nakiraba. Ontegedde. Kati n'obeera nga balina kusooka kukolako lyokka osayininga cheeke. What nonsense. This thing happened some years ago ng'emyaka 3-4 that guy was called Zabazungu Mugenzi yali tata wa one of my staff tukola naye yalwalira I'm forgetting eddwaliro naye yalina okujja ku Equity Bank nga yesigintole wa accounts ze bajjeko sente zimujjanjaba okitegedde so what they did ne bafuna akagaali bino ebitanda eby'omudwali ebiriko bugaali ne bamuteka mu ambulance ne bamuvuga paka mu Equity Bank n'ekinkumu kye it was shaming. Yeah, and this is where we have and a actually problem. The guy died. That's what I'm saying. Kati ekyamagezi bulijjo buli mbeera ebeera weno tubeko kye tugiyiga mu kugambye Ministry of Health guno gubeere mulimu gwayo ekwate emergency wing zonna mu gundi mu mawulaaliro gye batuusiza aba accident kubanga teri wa accident wano mu Uganda accident bwe kukuba kye basooka okukubako ge masimu ne ssente ne buli kimu ogenda tuka mu ddwaliro nga tolina yadde ekiki ekikumi kakati bagenda kukolako batya nga tolina yadde ekikumi ate accident nani eyebeera emergency. That's what I'm saying. Kwatosobola kufuna accident. Yes, tosobola because bw'ofuna accident nkugambye bw'ofuna accident ekisooka okuggyibwako ge masimu n'ebisigadde ne ssente n'amasawa bagatwala n'engatto abalwadde abasinga agenda otuuka mu ddwaliro n'engatto talina kitegeeza omuntu ow'ekikulu ekyo aba yeetaaga emergency care etaliiko yadde okubuuza nti ssente mmeka ebiddako tubirabe after. Yes, kati bano bo batandika kucunya gwa muleese kati jjukira abantu abamu bayamba na buyambi ebintu bya accident obiraba omuntu kusanze kukubo n'ogamba sirawa zimunaana gwa kiro ndi ludda wanti ndi kumpi n'ensambya kangende ensambya ogenda tuka ensambya nga bagamba soko sasule miliyoni 2 tomumanyi tomutegeera tokola ki ekivaamu omuntu wabendi ng'afa naye ng'omuntu oyo oluusi abadde wa mugaso nnyo mu society wenga omuntu ali mu public wakoze obuvunaanyizibwa bwo kyokka eddwaliro ne likola ki ne lituletinga down. Yes. This is where we have a challenge. Basabye sente nga n'embeera yasooka waliwo obuzibu nti they did not basobola okubanga kyenkugamba saagala tukole okusalawo wano era saagala tusalire muntu yenna musango naye tugamba mwe abasalira lyensikini omusango n'abasalira nsambi omusango the issue goes to police investigate everything. Bw'oba okola investigation tobaako kyolekayo byonna bijjeeyo n'omusawo eyamukozeeko naye tumubuuze yes n'omusawo eyakoze ku mulwadde abuuzibwe ebibuuzo era abiddemu lwaki ye bamubuuza ebibuuzo ye ayagala kulaga nti no yes tali responsible kyekyanyiizizza bano yogera ku gaali z'abayimbi eggaali z'abayimbi ne Yesu yalina eggaali zijja kubaawo buli muntu ne Museveni alina eggaali gwosinga eggaali ya Museveni eggaali ya Museveni ne advance waliwo abasookawo ne balaba bwe bati eyo yonna ggaali teri muntu atalina ggaali nange nina eggaali ewange nawe olina eggaali nze nga nafulumya ewange ne mukazi wange n'abaana bange eggaali ebeewezi eggaali yange era tonkwatako nga bakulaba naye eggaali nate zisusiza fujjo effujjo gwe kyoyita effujjo kwekkola ebyo kye nakugambye abantu gwe byotasuubira bye batasobola. Yes. Eggaali eba ggaali muntu agenda kuba n'eggaali ne Yesu Kristo yalina eggaali y'abantu 14 era effujjo lemiteriyo eggaali eri bweti eggaali ng'etambula buli muntu mu ggaali abeera nga ye ontegedde naye aba ku ggaali naye ng'abanga ye era akola decision era ono yabakumaakuma nti nedda wolan bw'oba wajjukira Simon Peter yatemako kino ekisajja ekyakizza okukola ki okuwamba Yesu okutune kugwa wali era Yesu yakukwata n'agamba nti izero tegeze eggaali ya Yesu yali yafujjo bwetu naye ate nga gwetugoberera yali yafujjo nnyo omwana yamugamba nti gwe mumutwalawo ono lasita waffe
okutuchwa bakwesa nekugwa wali ebbali kati Yesu n'agamba izero nakujjawo nakuzaako ngali ensimbi beyekuta ku polisi yes egali egenza mudalo nekole fujjo tewali buzibemuwoza simanye eggaali kasasiro naawe eggaali erina okubaawo zikola nnyo efujjo ku bantu abantu akamala ejjuzi okuba fikigaza then juzi nalaba minisita ngenda kuva ku shoyo ntambule ngende obusungu bwaki kati ngamba ebyo naawe ani kulaga eggaali byezenga ekola eggaali kankubuulireko omulimu gwayo kukuuma principle ne Bobi Wine alina eggaali yesi yemu yayola ono omwana ku kivulu kankubuulire ebigambo bimu ono MC Katsi kankubuulire ebigambo bimu lwaki yali alemera omuzindaalo eggaali nemuyolayo gwe mulimu gw'eggaali ne bashiba bonna balina eggaali gwe shiba genda omukwateko shiba agenda kuyimba genda omukwateko oba lemera ku stage olabe oba tebakugjeeyo teri